السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. abalungi baffe abali ku mpewo za Al-Hidayah Islam Media, tukumyewo n'ebimu ku biyinza tuyamba okuva mu buzibu bwe tulimu ng'ensi bwe twolekedde, ate obutufu tubaddeko ndowooza kye kigambo eky'Oluganda ekituufu. Ate era ng'omulundi ogwasembayo twali ne mukadde waffe Sheikh omunaku eyeegulira eyali akawera, n'omulundi guno tuzze ate okwongera okuttaanya ensonga nga sinnababuulira mulamwa gwaffe gwe tugenda tutambulirako leero. Sheikh, omulabi akulaba yali yagadde omubuuzeeko. Omulabi wa Al-Hidayah Islamic Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanye erinnya lyo linnyumira nnyo. Omunaku eyeegulira yali akawera. Kakati naffe abanaku twafunayo Al-Hidayah netufunayo shekhi waffe, ate oba oliawo tusome ekiwera. Omulundi ogwasembayo shekhi twalaba ku mazima era netugatematemamu emitende egy'enjawulo. Netulaba asidiku ma Allah, amazima kye gayinza okukolera oba kyoyinza okutuukako ng'okoza amazima ne Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalo. Era abantu baali basiimu okusinziira ku replies tulina. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akusaasire akumalire. Allahumma amin. Omuntu asobola atya okubeera amazima naye yennyini, ye ng'omuntu neyekolako amazima? Alhamdulillahi wahda nahmaduhu rabbana hamda dhakirin wa nashkuruhu ala ma an'ama biha alayna min an-na'am. Thumma salatu wassalam ala atimman al-akmalan ala habibi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Abad omulabi wa Al-Hidayah, muni gwaffe ogwayita twalaba asidiku ma Allah, tubeera bamazima ne Allahu tabaraka wa ta'ala. Naye tetusobola kwera bamazima ne Allahu tabaraka wa ta'ala nga tetubadde bamazima naffe ffe kennyini. Asidiku ma'a nafsi. Asidiku ma'a nafsi. Lwaki? Allahu tabaraka wa ta'ala yatugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bal insana ala nafsihi basira walau alka ma'adhiha. Omuntu weemanyi nnyo, weeraba. Omuntu yeemanyi. Allah tabaraka wa ta'ala yatutumye Qur'ani eno kumanya mu'jiza. Allah tabaraka bwe tuba twogera ku nafsi, nafsi fenna tukimanyi nnyo nti ebeera munda muki muntu gwe mwoyo. Kuba omuntu ali mukawwanu min maddatayn, omuntu yakolebwa mu bintu bibiri, waliwo guno omubiri n'omuki n'omwoyo. Naye omwoyo gubeera mu mubiri munda, ogubeera mu mubiri munda, era omuntu bw'aba afa gwe bamugjamu, kitegeeza omubiri nagusigala nga tegukyasobola kukola ki, kubanga gutambula nga gwenyeenya. Kitegeeza nti kati omwoyo bwe guba nga gubeera munda, Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yali atagwogerako teyagamba nti bal insana ala fi nafsihi, teyagamba fi, teyagamba nti mu mwoyo gwe yeeraba, yagamba ala eno tutegere kintu kibeera kungulu. Kitegeeza gwe ng'omuntu omwoyo gwe kenyini yegwe gwo gwe mwoyo gwo. Kuba singa yagamba fi, omuntu mu mwoyo gwe yeeraba nti agulabira muli munda. Ate bwe yakozesa akalimati basira, basara ebeera y'amaaso, kuba kulaba. Kitegeera wakye tuyita nadhar, kusobola okuba nga kulaba nga kwa munda kwa bwongo kwa kulowoozaako. Ne bwe tugamba basar tuba tutegeeza okulaba okw'amaaso. Kitegedde kakati weemanyi weeraba. Lwali twagamba nti Allahu tabaraka wa ta'ala atulaba, yadde ffe tetumulaba ye akola ki, tumusinze nga abamulaba. Naye kati wanagambe gwe kennyini weekola ki, weeraba. Kati bw'omala okuba nga weeraba weemanyi, kitegeeza ne bw'oba olimbye omanya nti nkoze eki, nimbye. Mu mbeera eyo
abantu tubeera tutya asidiki maa anfusina tubeera tutya ab'amazima ffe kennyini. Allahu tabaraka wa taala jalla jalaaluhu programu eno nno okuba ow'amazima n'omwoyo gwo mpanvumu. seeka twagamba tugenda tambula mpola kuba tutagetinze society, twagala society eno etereere ate buli omu bw'anaatereera eggwanga liba gwe society. Naam Sheikh, kakati bw'obanga gwe society Allahu tabaraka wa taala jalla jalaaluhu omwoyo guno oba nafsi eno yajawulamu emiteeko esatu. Leero ndowooza nga situnnaba kugenda butya bwe twerongoosezza tugenda kulaba ku miteeko gya nafsi. Tusooke tutegeere kyetulongoosa. Tusooke tutegeere kyetulongoosa. Kyo kyeki era kituvuga kitya, kituvuga kitutwala luddawa. Naam Sheikh. Omwoyo Allah bw'aguteekamu emiteeko esatu oba yali agwogerako mu Qur'an amanyi ne bajja ne batulaga nti gulimu emiteeko esatu. Omwoyo gwennyini nafsi eno yennyini, nafsi eno gye tuli mu kwogerako gw'omubiri erimu emiteeko esatu. Nafsi esooka olwo yayogerwako mu swati Yusufu. Allahu tabaraka wa taala ekyafo kya nabbi Yusufu nga kitunyumiza kyonna bwe kitambula alayhi salatu wasalamu, naye bwe yali akimaliriza wansi yatugamba nti just tebadde bubeezi mboozi, wabula kibadde kyakuyiga eri ffe ffenna kuba ntufuna. Era ajogaga nti ayatul lisailina kyonna kiwandibadde obuuza kiri mu swati Yusufu. Ansa eri mu kyafo kya nabbi Yusufu. Kyafo kya nabbi Yusufu mwe njagala tujje nafsi esooka, omwoyo guno ogusooka Allah bwe yali agwogerako. Omukyalo ono yali agezaako okuba nti yeegwanyiza nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu. Amazima gonna bwe gaamala okuvaayo yateekawo embeera yonna n'alimba. Twalaba wano natuuka n'agamba bbaawe n'amugamba naye kaakati oba olaba omuntu ayagaliza abantu obubi oyinza mukolera ki? Nze mukyala Kabaka. Nze biki. Naye nga naye mulimu kimanyi nti akola ki? Alimba. Naye byonna amazima gamala okujja n'agamba nti wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi. Allahu tabaraka wa taala kigambo kyateeka mu Qur'ani abalina ensonga lwaki abakitaddemu. Kuba emboozi yonna nga bwe yali yonna Allah yonna si byagikwata n'agituwa, wala yatulonderamu ebyo ebituufu byo naffe bye tufunamu ebyokola ki, ebyokuyiga ekinyusi. Naye bwe yali ayogera yagamba nti wama ubarri'u nafsi, nti omutima gwe tajja kufuula bari'a, sijja gutukuza, sijja kugamba nti guli baraa nti tegulina musango, guli innocent tegulina musango. Sijja kugamba nti tegulina musango. Lwaki tajjaga nti tegulina musango? Maana bwe yayogera ku nafsi yali yayogerako ye kennyini. Nze kennyini sijja kugamba nti sirina musango. Lwaki tajja kugamba nti talina musango? N'agamba nti inna nafsa la ammaratu bisu'i, mazima g'omutima guba gugamba kukola kibi. Illa wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratu bisu'i. Kati omutima ogusooka tumugogerako, omwoyo ogusooka tumugogerako, twaga omutima ogwo bayita oba omwoyo gwotwogera gwe bayita ammaratu bisu'i. Nga gwo gulagira kukola bibi, bubi. Tabia y'omwoyo gwegwo ye asulu y'embeera yaagwo, gulagira kukola bibi okujja kuko Allah gw'aba asaasidde. Ate Allah gw'asaasidde gye tujja okulaba giri emirala ebiri. Sookere ku guno. Ensonga lwaki olaba nti omwana omuto omuteera wano kyayi ng'enjala emuluma n'amuyiwa atandika omuzanyiramu ate n'akaaba ng'ayagala omulala, ng'oli yennyini ye yakoze eki? Ye yamuyiye. N'alaba awali omuliro w'ayagala okugenda akwate, n'omuggyako akaso n'akaaba. Era nabwe amala okwesala era n'akola ki? N'akaaba. Kitegeeza kati ye nafsi. Oba nafsi tetya loosi. Kati
nafsi tetyaloosi naye nti ye ebeera okulagira ebintu tulambe tulabira mu ttabi eyaki y'omwana omuto embeera z'omwana omuto bwesio bwe zibeera aba ayagala kwonoona bwonoonyi kati omwoyo gwo gye guba gumugambye okukola kyo kujjako Allah gwaba akoze eki gwaba asaasidde kyova olaba nti era Allahu tabaraka wataala n'atuleetera kubanga ebintu byejjana byakwerekereza mutima guno n'okugamba naye mutima gwe nedda njagala naye era ebyo birabika nga biri awo biri dhahiriya nga birungi so ebintu by'omuliro byo nayo bw'oba towerekereza na mutima gwo kitegeeza tojja kukola ki kufuna kiri naye omutima bwe tugulabye nti era omuntu bw'aba nga akoze ensobi titumwewuunya nnyo kuba omutima gukola ki gwagala kyegugamba ekyo kati omutima ogwo gwe mutima ogusooka gwe mwoyo ogusooka guba gulagira kukola biki amaratu bisuu'i nafsun amaratu bisuu'i omwoyo guno ogulagira okukola obubi kati gwe tujja okusomesa omuntu agukontrolinga agutya gube nga tegukola bibi ebyo levo buli mwanadamu kwatandikira levo mwanadamu kukwatandikira kitulabe nti wano omwana mu buto bwato bwatandika atandika era omwana kasita atandika okwavula kutambula bw'omuwulira nga asiriikidde nga muli mu nju ngono ali wano ng'emaama oli eno oli nabyokola ne taata alina byakola ne mulira nga omwana ow'emyaka 3-4 ali mu nju asiriikiridde mumanyirawo nti ayonoona kati levo omuntu kwatandikira era nti omuntu aba akoze ensobi titumwatakinga mangu lwansonga nti levo y'omutima bwetyo bweri levo y'omwoyo bwetyo bweri ngaseeka wangi ngaseeka anti kati ate kati bw'aba seeka tuddayo tugamba nti ye yasoma yafuna okubuulirirwa amanyi nafsun amaratun bisuu'i amanyi nafsu amaratu bisuu'i nakiki kyekola kitegeeza agikontrolinza atya kati nga leero tugenda kutematema nafsi eno inshallah tabaraka wataala tunatutuuse mu kunnyonnyola wali okontrolinga otya nafsi eno nga mpulira njagala tutuukeera anti nafsi tunaba kuzimanya abanadamu tutambulidde nnyo ku bwagazi bw'emitima gyaffe ne tumaliriza nga tutomedde n'ogamba nti omuzungu aga had I known when it's too late singa namanya ng'obudde bukoze ki buyise aba takyayamba omwana adamu ayagala okukola kino okukola kino era ensonga lwaki ndowooza tulina amateeka agatukugira amateeka agajja singa tegaaliwo singa amaratun bisuu'i kyenkugambye nti yo nafsi ye tabi'a yayo ensonga ki Allah tabaraka wa taala byatukola natuterawo amateeka natuterawo ne ekabu natuterawo naki ebyo byonna kutukugira butagweri gw'omutima gwegwo kati kontrol yagwo ogukontrolinza otya okubanga oguteeka mu mbeera gyokola ki mu sisitemu gyogwagalamu tujja kugituukako inshallah tabaraka wataala oyaga nti alhidaya tukwata mpola tugenda kukwata mpola mpaka ng'ensonga yaffe tukoze eki tugiguzisa tuguse tulabe omuntu ng'atambula mu nsi nga naye mazima ddala atambula nga bwe yali yagadde munna atambule nga buli omu osobola okwekontrolinga wama ubarri'u nafsi nina nafsa situkuza mwoyo gwange mazima ddala omwoyo guno gulagira bubi kola bubi era Allah tabaraka wa taala era ekigambo ekyo mmanti kituufu yadde nti ono yakyogera Allah tabaraka wa taala nga kitugamba naye Allah tabaraka wa taala yennyini yamala n'atugamba fala tuzakku anfusakum ane temwetukuza nimugaa nti affefe nze ndi ku climax imaani yange yatuuka yamalayo imaani tetunaba kutuuka ku imaani kubanga ekola ki ng'emalayo naye awo wonna tujja kujja tulabe nafsi ntegeera ntya nti kyenkoze kino nafsun amaratun bisuu'i
yendagidde kulagidde mbaka sallallahu alayhi wasallam yatubuulira dda natugamba al halal bayyin wal haramu bayyin buli akola ensobi agikola ng'agikakasa nti ensobi al halal bayyin wal haram bayyin mbaka sallallahu alayhi wasallam wama yantiqu anil hawa tayogera kinyumo kyogera ko bigambo ali awo byadda unabirooza munaga akambyogera ino huwa illa wahyi yuha bwabanga baka ngavude wa Allah tabaraka jalla jalaluhu nafsi eyokubiri kati waliwo amara tugambye yesooka level esooka nti buli muntu bwatu bwakola ki bwali nasare kindagate awo tugamba omuntu yenna bwatu bwatandika kitegedde bamuwa ebyokulya n'abiyiwa ate namala okulya ate n'abijja mu ttaka ne bamutunga kutwala ku ssomero omwana bamutwala ku ssomero asome fees ate n'azirya ne bamutwala osi n'atuulayo imagine nti for example omwana wa kisulo naye n'atuireyo mu kisulo ne bigenda lipoota egenda okudda nga ebigezo ebimu teyabikola oba obudde ne bubeera nga bwa kiraasi nga teyalwalanamu nga teyalwalanamu obudde ne bubeera nga bwa kiraasi nafuluma nagenda neyekweka mu ttooyi amara tumbisoi eno ne basoma lesoni neggwa n'ayingira tubeera mu mizikiti ebiseera ebisinga anaasifu okuba nti njogera ekigambo kino tubeera mu masigidi baba batandika khutuba ne beba kutune tujja inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi tejja kuonako nazukuka bwe bamaze bagamba naye sheekha otulina waliwo sheekha oba dhuhuri oba asiri oba magaribi waliwo sheekha agenda okusomesa ntunaafuluma n'omusanga ng'ali kaggeemu wabweru sola neetuuka ne bajaziina n'atagenda kugisaala n'abeerawo so kati nafsu ammaratu bisuui kati omuntu aba akyaliko eyo levo naye obuteeko ogwokubira gwa nafsi tulina gye tuyita nafsu lawama allahu tabaraka wataala gye yayogerako mu Quran alayira nagamba nafsi lawama omulabi wa alhidaya nga tewerabidde tuli ku asidiku maa nafsi okubeera abamazima ffe kennyini omuntu obeera otya n'amazima n'omwoyo gwo oba gwe kennyini gwe mwoyo gwo wagwe otambula nagwo seeka alabye nga kyabuvunaanyizibwa okusooka otutemeratemera emiteeko gy'omwoyo n'atugamba buli omu alina starting point eya annafsu ammaratun bisuui omwoyo ogulagira okukola obubi n'atukubira ebyokulabirako bingi kati tugenze ku muteeko ogwokubiri annafsu lawama omwoyo obadde tunavuunula kyokola ensobi nafsu lawama gwe omwoyo ogwebuulirira ogwenenya baada al amaratu bisuui omwoyo ogutegeera nti nkoze ensobi ne gukola ki taluumu nafsaka yani gwe kennyini ng'onenya omwoyo ogw'okunsobi gye guba gukoze n'okimanya nti kinsobi nsi singa nasoma n'otula n'okola meeting n'omutima gwo oluvannyuma lw'okuba nti lugeze obadde mu kirasi n'ofuluma n'ogenda mu twino mbeere mu biboozi akababiri takayi naye mbeera noga naye mutuufu batera okubeera munene gwe gwennyini oba oyogera n'omwoyo gwo nga munyumya wano oyinza okuwa example ngamadde swala bajazinyi sokala ne bannawo nga baze kutta akati amwe nawulira nga omutima gugamba naye gundi gagenda osaale okitegeera odde bwesaba butuuse neswala genda osaale ejjama nogamba ne bannaye swala bagikimye tugende tugisaale naga ffe tugenda kusaalira ngange noga lekankole ki nti eyo gye tuta nafsu lawama taluumu nafsaka nti swala bagikimye sine bagenda kugisaala gwe mwoyo nga gwebuulirira so kitegeeza nti buli lwomanya nti eri amaratu bisuui guli kumaze okukulagira ekibi
talumu nafsak gwe kennyini nga sheekhe tannaba kujja kugambako ba motivational speaker tebannaba kujja kugamba nti oteekeddwa okukola ba motivational speaker tebannaba kujja kugamba nti bannange mukyala wo olina okumwagala motivational speaker tebannaba kujja kugamba nti bannange obwenzi bubi nga tebannaba kujja kugamba nti kino oba kino oba kiri oba kiri nga gwe kennyini nafsak katwagambye weemanyi okusinga ffe abagenda okwogera kati egyo tuyita nafsu lawama ebuulirira omuntu omwoyo ogwekomyawo wewabaawo ensonga ekiri baka saa salamu gyatugamba nti kullu ibuni adam khata buli mwana adamu muki musobya naye omusobya asinga okubeera omulungi yatya tawaabu yayenenya buli muntu musobya era ze levels z'emyoyo kullu ibn adam nafsul lawwama kullu ibn adam nafsul amara bisu amara naye buli omwana adamu nazinga obulungi atawabu yakozera ki ekibuuzo omwoyo guno amaratun bisuu'i ne nafsul lawama mbeera najyo omulundi gumu osobola okubeera najyo omulundi gumu tugambe nti ono ogumala okukola ogwago guno nagwo negukola ogwaki ogwago kati guno gukola ogwago lawama ogumala okukola ogwago kitegeeza guno amara gugenda gukakkana negutuuka ku eno leve ey'okubiri kyetugambye nti omuntu ajja step by step singa omuntu akola ensobi nojja n'omupapira ojja kukola ensobi kati kitegeeza olina kumuteeka ku lawama nojja ng'omugira mpola asobole okutuuka bw'atuuka ku lawama kati ate tugende ku gwokusatu guno ogusembayo inshallah tabaraka wa taala ogwokusatu ogusembayo mwangu nnyo tujja kugumalayo inshallah tabaraka wa taala nafsun amaratun bisuu'i omwoyo ogulagira okukola obubi nafsul lawama omwoyo ogwebuulirira ega nti ogenze nnyo akomawo si alibadde ggwe nga gwe kennyini nga teri akutuuzizza naye lwaki nze awo tegeera nti lawama akola mayinza kankubuulire sheekhe naam sheekhe lumu nali emisiri nga ndi mu azhar kati lwetwasoma tujja kukomyawo tubulire ku azhar nali mu mwaka gusooka ku university kati twawumulanga emyezi 4 bwe tuwumula emyezi 4 mwegyo emyezi 4 banfuniramu omulimu ngenda ntandika okolawo ku office we nali nkola mbagitanga elite nali mu decoration ebikibwa ebityomo kati nenfuna omulimu nga gumpa akasente shekhe mashallah era nenkola kati emyezi 4 gigwaga gyaholidde nfuna obuwomerevu bwa sente basoma omwezi gumu ndi mu elite nkola nakusomera bwempitayoko ku makya bwenzirukayo naye basoma ogwokubiri batimba timetable y'ebigezo bya first term tugenda kukola bibuuzo bya first term nentula meeting n'omutima gwange ninga zo sente nzifuna alhamdulillah naye ze nanona amara tumbisu yali akusazeeko emyezi yali asazeeko emyezi egi nane esize nanona nanona kusoma singa zaali sente taata wange yandibadde azikwata n'azimpa naye si yali si kye kyali ekigenda natula meeting n'omutima gwange bwento ne neegoba ku mulimu ninga ne kangende ensome wallahi nengenda nentula nensoma falhamdulillah kuba ndi kuno obudde mundaba kwali hidaya yeseeka oli yali nafuna amara tubisuu'i ngengamba sente zisinga okusoma kumbe sente z'okuzinonya tebakoowa kubane taata wange yafiira ku myaka 93 yali akyazinoonya
emyaka 93 yali akyazinoonya. Kakati nemmala nefuna nafsul lawama nakugamba genda osome, nangamba genda osome. Bwe tuba ku nafsul lawama omwoyo gumaze okubuulirira kati tulina eddaali etutuukako climax tuuka nti kati gwe omaze ba igwe. kati Allah tabaraka wa taala gyayita nafsu mutmainna yayogerako ndowooza mu surati fajiri agamba audhu billahi minash shaitani rajim ya ayatuha nafsu lmutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. kitegeeza bw'otuuka oba oli mu jjana oba ogenda kufa. omanyi kati gaya yaffe yonna tera okukolera obulamu bwomumaaso, tera okulako okuba motivation speaker nga boogera okoledde ki obulamu bwomumaaso, okoledde ki obulamu bwomumaaso ng'okoye tokyasobola kukola. Wallahi mabuulira ffenna gaya yaffe okikubeza omusiraamu byonna tubikola, bino byonna tubisomesa, twagala buli obulamu buli nga tewakyali kukola, tube nga tuli mu bulamu bwakwesiima, bulamu bwakukwata ku investment. jo nga waliwo ka post ke natadde ku status yange naye ka post ako nga Allahu tabaraka wa taala ahwali yaum alqiyama ng'agamba bamujirimina bajja kutuuka babuuze hal ila maraddi min sabili. Ka post ke natadde yawe kyabaffe waliwo ekkubo lyonna liyinza otuzayo ku nsi tubeko naffe kyetwekolera tuleme kubeera mu mbeera bweti nga bamaze okulaba omuliro bagamba we mugenda okubeera babuze nti tulina we tuyinza okuyita tuddeyo tukomewo affe tuyingire wali ejjana nga bitabuse. So omutima gw'omuntu singa kutuuka ku mutmainna omutebenkevu, omutima omwoyo omutebenkevu Allahu tabaraka taala yalagogerako yakola kugenda luddawa edkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yingira muddu wange mumale muyingire ki ejjana. Allah mutmainna gweguliwa. saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna tuyingize Allahu tabaraka wa ta'ala kategori esembayo. Allahu tabaraka wa ta'ala fenna tuwe nafsu mutmainna. Amina ya rabbi. Omwoyo nga gwo gwatuuka, gwo gweguliwa ogwatuuka ekyamazima nga biba byakusaala gwo okola birungi tokoma ku 5 zokka kwegamba nga gwe ebirungi sabiqul khairati kitegedde nga gwe omutima guguli sabiqu lil khairat nga wankira kola birungi nga omuntu bamugamba nti eyo sunna wallahi akola lwakuba nti ki basahaba radwanullahi alaihim bakolanga sunna lwa nsonga sunna nabyabagamba nti eyo sunna nga babuza mulimu empeera ndi ya rasulallah nti mulimu empeera nga badduka misinde kuba Allahu tabaraka taala radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah yabasiima nabo ne bamusiima. Amina ya rabbi. So eyo etuyita nafsul mutmainna ng'omusanga avuganya mu birungi sabiqul khairati, avuganya kukola birungi swala nga buli kibamugamba nti ekyo kirimu empeera adduka misinde zino babeera muzina bagamba naye basiraamu yakayaweddeko bayakagenda kuggwako muleete essente oli neraba nga ye mbasiraamu taliimu bayise basiraamu balete teraba mbasiraamu oba tonnatuuka mu mutmainna tibannange simanya waliwo sunna bwesi ne bweziti nga gwe teweerabamu naye basiraamu mande n'olwokuna nakunungi za kusiba nga gwe teweerabayo bannange basira nga gwe tolina we weeraba nga bugamba ezo sita tezabaseeka mande nalwakuna zabaseeka nakunjeru za esimanya biki nga toli sabiqul khairat. Nafsu mutmainna yeyakkiriza Allahu tabaraka wa taala yava mu amara n'ava mu lawama nga ne bweba ensobi ezze atuuka mangu mu lawama n'agenda mangu mu mutmainna n'abanga ye bw'atyo obulamu bwe bwabutambuza oyo yaba yatuuka nafsul mutmainna nga yatuuka omwoyo gutebenkedde nga gutebenkedde asabaka lam yakun liyukhti'a ganga kyonna ekimutuseeka kadara Allahu ma sha'a fa'ala
bwafuna ekirala bisimillahi masha Allah bwalaba ekizito ye n'agamba nti la hawla wala quwwata illa billah yoyo n'atambuza yabafe obulamu bwe. ekibuuzo nze naawe twatuuse ewaawo oba tetunnaba? Saba Allah subhanahu wa ta'ala tutuuseewo. nga tunasingako abo watugambye wala tuzakku anfusakum watugambye wala tuzakku anfusakum tetweteekayo mumamutumainna naye okola nti Allah yajojjikoowoola. tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala amina ya rabbi atutuuseeyo. amina ya rabbi. ebadde priyambo ya butya omwanadamu bwabeera ow'amazima n'omwoyo gwe. tumaze okutegeera levels omwanadamu mwayita. Yes, otambulira mu mazambi togwa musuubi wefeeko ate otuuke mu level nga bw'oba okoze ezambi oweebuulirira n'okomawo mangu mangu ate awo Allahu subhanahu wa ta'ala wagenda okusimbula akuteeke mu baddu be bagenda okuyita bagambe nti idkhulu jannati muyingire ejjana yange. Twesiimye nnyo sawe omukadde waffe Sheikh Munaku eyeggulira Sheikh Senkungu Abdul Wahab Kivumbi Sonko ali akawera. omunaku eyeggulira yali akawera. Njagala nnyo liri omunaku eyeggulira yali akawera. So ate noli kusindika mu kubeera ng'okola anti sobola okuba nga weegulira nti ndifuddeko nnyo direme tuzaayo mu nafsun ammaratun bisoo'i. ya rabbi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.